Banji babera mu kusaba ne bagamba ekigambo amen. Naye ekigambo amen AMEN kina amakulu. Omuyimbi King Saha taggwako byewuunyisa munange alambuludde ekigambo eme kw'osaate n'amakulu gaakyo so nga ate ne posti etweddize ennyo wali era gye yatadde ku Facebook nga egamba nti no mention the fakest pastor you know bannabbi ab'obulimba. Kakati no bibino muganda wange ate ntuuse nabyo wali wona muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga omuyimbi King Saha nga yeekola bitya wali ate enakawuka era nga boolaba awo munnange ng'ali mu kunnyonnyola ekigambo wali ate eme wali kw'osaate n'amakulu gaakyo muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga sinaba kubeera nga nkuwa katambi olabe nga embeera nga bwe yabadde ate mu kakripu kano kadakiika ntono nnyo naye tugenda kigumirako mpolampola muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi ate mmale nkomewo munange ate ne posti ya King Saha era nga bwe nkugambye nti no nkyali ne King Saha ku posti ye ate gye yatadde wali ate ku Facebook eyatwedize ennyo okamala. Banji babera mu kusaba ne bagamba ekigambo amen. Naye ekigambo amen AMEN kina amakulu. Just abbreviation. Kati ekigambo amen letter A stands for accept God. M stands for move with God. E stands for end with God. And N stands for never doubt God. Kakati munange nga nkuziza munange ate ngera womanyi munange nga byetulabye munange ate mukakulipwako mwana mulenzi ate King Saha yetaggwako munange ate byewunyisa n'ebyo ebisosa. Kakati munange waliwo munange posti gye yatadde ate wali ku Facebook posti ni yabadde gamba nti no mention the fakest pastor you know bannabbi b'obulimba munange ate mu komenti nga buli muntu nga ayogera kiki buli muntu nga ate ayogera kirala. Ku posti no gye yakoze yabadde munange agetingamuko wali Jessica crazy ku having just a fun wali ate ne bafanizi be wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga bakira obwedda ate munaye nga omanyi nti no ate ba guys wali tebaggwamu ate fujjo ne baddira ekifaananyi ekyo nga kiriko ate omukulu wali Bujingo koshate munange era nga bolaba ate awo mu kafaananyi ako muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga munange ate bwekiti just wali nga bwe kyagoyinzemuko ate wali fani wali ku Facebook ate ku page ya King Saha wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga munnange ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate enezi update entala make sure nti no osubscribinga wobeera nga tonaba bwekiti.